Gavumenti mu ggwanga erya Zimbabwe esobeddwa walabira bino ng'egenda kutta enjovu eziwerera ddala 2 birambirira eriisa abantu bafa enjala evudde ku kyeya eky'amaanyi ennyo. Ab'obuyinza mu ggwanga erya Zimbabwe bali mu kusala ntoto butya bwe bagenda okubeezaawo bannansi baabwe olw'enjala ekutte wansi ne waggulu ng'enjala eno evudde ku kyeya eky'amaanyi ekikandaaliridde ennyo mu ggwanga lino. Wolabira bino ng'abantu mu ggwanga erya Zimbabwe omutemampola gubasakata nga bujja guliko omuvujjiizi anti ekyeya kikandaaliridde nnyo mu ggwanga lino nga kati bannansi babula kweryankuta. Gavumenti kyevudde evaayo n'enteekateeka nga mu kaseera kano eteekateeka kubaaga enjovu eziwerera ddala 200 birambirira esobole okugabula bannansi baayo baleme okufa enjala. Mu kaseera kano wawulirira bino nga bannansi mu ggwanga erya Zimbabwe abawerera ddala obukadde 7,600 mulambirira be bali mu kubonaabona n'enjala okuviira ddala mu Gatonnya w'omwaka guno nga tebalaba kyakulya okusinziira ku kitongole ki World Food Program. Okusinziira ku ssekamwa w'amakuumiro g'ebisolo mu ggwanga lino erya Zimbabwe omukulu Tinashe Falaawo agamba nti amakuumiro g'ebisolo mu ggwanga lino erya Zimbabwe galina bulungi obusobozi obusobola okubawa enjovu zino eziwerera ddala 200 birambirira nga kale tebagenda kutunula butunuzi nga bannansi batondoka enjala baggwawo bagenda kukwata enjovu zino eziwerera ddala 200 birambirira bazibaagira abantu basobole okulya basobole okufunawo akalembereza ak'enjala gye bayitamu mu kaseera kano. Wabula abantu mu mawanga ag'enjawulo bakubye ebituli mu nteekateeka eno nga bagamba Zimbabwe ne bw'enevaayo neesalira abantu ebisolo bino tekigenda kubayamba nga kale kye beetaaga y'emmere okusobola okuvujjirira abantu baabwe. Kyokka newankubadde ng'abantu bangi kino bakikubyemu ebituli wabula Zimbabwe yeegamba erina bulungi obusobozi obusala enjovu zino kubanga Zimbabwe lyerimu ku mawanga agasinga enjovu ennyingi mu nsi yonna ng'era mu nsi yonna Zimbabwe eno ekwata kifo kya 2 n'okubeera n'enjovu ezisinga obungi mu nsi yonna. Era nga mu kaseera kano eggwanga lino erya Zimbabwe lirina enjovu eziwerera ddala 8,400 mu makuumiro g'ebisolo ag'enjawulo ag'eggwanga lino. Ab'obuyinza mu ggwanga lino bagamba nti okumanya enjala eno ekutte wansi ne waggulu nga basemba okulaba ku njala eno ennyingi bweti mu mwaka 1988 nga kale emyaka gibadde gikandaaliridde nga giri mwana nga tebannafuna njala eno ennyingi bweti ereetedde bannansi mu ggwanga lino okweryenkuta. Bijjidde mu kaseera nga ne ku mulirwano gw'eggwanga erya Zimbabwe mu ggwanga erya Namibia omwezi oguwedde gavumenti y'eggwanga lino erya Namibia yamaze okusalawo nga bw'egenda okusala ebisolo 723 naye asobole okuvujjirira abantu baayo balye oluvannyuma lw'enjala. Ani amuwadde akatebe eriri mu ggwanga lino erya Namibia. Mu bisolo bino 723 Namibia byegenda okusala era mulimu enjovu eziwerera ddala 83, enkula 30, embogo 6, impalas 50. Obusolo obwo obumanyiddwa nga impalas obufaanana mpozi nga bw'olaba engabi wabula ng'obusolo buno bubeera ne emu ku kinsuti. Obusolo obwo bwe bayita impalas bagenda kusala obuwerera ddala 50 malambirira. Mulimu entulege nga zo bagenda kusala eziwerera ddala 3 birambirira n'ebisolo ebirala ng'ewamu mugatte nkugambye nti Namibia egenda kusala ebisolo 723 ng'enteekateeka eno gavumenti yamala dda ogisalawo omwezi oguwedde olw'enjala ebali obukiika ng'omwana anatta nnyina era nga nayo evudde ku kyeya eky'amaanyi mu ggwanga lino erya Namibia.
bwe tuddayo mu ggwanga erya Zimbabwe olw'okuba enjovu nnyingi nnyo mu ggwanga lino kubanga nakugambye ti Zimbabwe ekwata kifo kyakubiri mu nsi yonna okubeera n'enjovu ezisinga obungi. Kale nno agava mu ggwanga lino galaga nti mu January w'omwaka 2024 nga gwe mwaka guno gwennyini gwe tulimu, olw'ekyeya eky'amaanyi enjovu eziwerera ddala 160 zaafa nga babuwe tezikyalina mazzi ga kunywa gano kw'otadde n'emmere ey'okulya oba omuddo gwe zirya, so nga n'ekibugumu kyali ky'amaanyi. Kale nno enjovu eziwerera ddala 160 ne zifa omwaka guno gwokka mu Gatonnya era nga kyava ku kyeya eky'amaanyi. Abakulu mu ggwanga lino bagamba nti era mu mwaka 2019 enjovu ezisukka mu 2 zaafa era nga kyava ku kyeya eky'amaanyi ekitera okukandaalirira ennyo mu ggwanga lino. Mu ngeri y'emu abakulu bagamba nti mu mwaka 2023 mu ggwanga lino erya Zimbabwe era enkuba yalwawo okutonnya, kale era ebisolo ne bikosebwa nnyo mu ggwanga lino. Mu kaseera kano Zimbabwe erina amasanga mu sitoowa yaayo agabalirirwamu obukadde bwa $, obuwerera ddala $60,000 birambirira ng'amasanga ago gaterekeddwa mu sitoowa z'eggwanga lino erya Zimbabwe awatali kugatunda. Kale nno eggwanga lino erya Zimbabwe ligagga nnyo mu nsonga eno ey'ebisolo naddala enjovu zino. Mu ngeri y'emu okusinziira kwa lipoota eziva mu ggwanga lino erya Zimbabwe, ab'obuyinza mu ggwanga lino bagamba omwaka oguwedde gwokka enjovu zatta abantu 50. Kale abakulu bagamba oluusi enjovu ziyingiwa nnyo ne ziba nga tezikyasobola kukuumirwa mu makuumiro g'ebisolo, oba kale katugambe amakuumiro g'ebisolo ne gazitoowererwa okukuuma enjovu zino, n'ekivaamu kwe kutta abantu kubanga nkugambye nti mu mwaka 2023 oguwedde enjovu zino zatta abantu 50 malambirira, nga kino kiva ku bungi bw'enjovu mu ggwanga lino n'ekivaamu ne zitandika okukola obulabe ku bantu. Kale nno bannaffe abantu mu ggwanga lino erya Zimbabwe twongere okugenda mu maaso n'okubasabira kubanga enjala ebali bukiika ng'omwana anatta nnyina era nga kati ebatuuza bufoofofo, kwe kusalawo baabuwe baveeyo n'ekirowoozo kino eky'okutta enjovu eziwerera ddala 200 birambirira basobole okuvujjirira bannansi baabwe baleme okufa enjala, so nga mu ngeri y'emu ne mu ggwanga erya Namibia nayo kye kimu. Kale nno mu bitundu bino eby'obukiikaddyo obwa Ssemazinga w'omuddugavu naddala mu mawanga gano okuli Zimbabwe, Zambia, Botswana, Angola ne Namibia, ekyeya kiyitirivu ekiviiriddeko enjala empitirivu nga bannansi mu ggwanga lino beetaaga kusabira. Mu ngeri y'emu era enjovu zisangibwa nnyo mu mawanga ago genkugambye okuli Namibia, Zimbabwe, Zambia, Angola, ne Botswana. Kale nno enjala ebali obukiika ng'omwana anatta nnyina yeebasazisizzaawo okutandika okubaaga ebisolo basobole okugabira bannansi okukkakkanya ku njala ebali obubi, wabula nga kino era tekisobola kuba kyalubeerera kubanga bagamba enjala eno erabika yakukandaalirira paka nga mu Gwokuna gw'omwaka ogujja. Kale no bannaffe twongere okubasabira mu mawanga gano bavuunuke ekizibu kino eky'enjala. 88.8 CBS FM.